Herbal Tea Drink. Johnny Herbal Tea Drink. Eddekenda okuviira ddala miti gyaffe Nakabala. Ekyokunywa ekimmalako obukoowu. Abaana bange tebakyeraliikirira na kubongoota nga basoma. Akaseera akanyuvu ne bakyali bange. Jane akakkanya mukyala wange ku mulimu. N'abavuzi b'ebimotoka bakiweera obujulizi. Olwo nno muzeeyi wange ne yeenyumiriza mu kataliimu sukaali. Jane Herbal Tea Drink atujjuza. Akolebwa aba Jane HST Limited. Musange mu maduuka, mu basuubuzi ne supermarkets zonna mu ggwanga. Hayo Jane. Telev banaffe aba Jane HST Drink batusiza ku dakika 3 munyezise ku ssaawa 4 enkya olunaku luno lwaleero. Omulabi waffe omulungi ali ku BBS Telefine yaffe Wakabaka Buganda nkula musaako mu ngeri y'enjawulo. Wasuze otya yasuze ng'oli mukosefu katusabe osobola okuba ng'osuuka atakedde okufuna ebirungi enkya luno ku lunaku olwokubiri tukuyozayoza olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Desemba omwaka 2024 programu olutindo nga weziba ziweze essaawa 4 n'ekitundu tuba tugguse bumale tusobole okutusaako ensonga za programu olutindo era nga tukuliza tusinzira ku mbuga enkulu Masengere. Tugenda mu ketalo akase kukulu abantu abasinga abakyagenda maaso n'okubaako ebifo gye bagenda okulira ennaku enkulu n'okusindika abaana abawummula abali mu byalo. Naye njagala kuwa amagezi ga buwi nti bw'obanga oli mu kidduka nga akuvuga avugisa ndiima akuvuga babatise kabindo obanga ayina kyakola kyolaba nti kyenateeka obulamu bwammwe abasabaze mu katyabaga osobola okubira poliisi ku nnamba y'essimu ey'obuliri nga si yakusasulira osobola bakubira ku 0800 099 n'osobola okubeera nga ensonga eyo tugyenyigiramu wamu okulaba nti tulwanyisa obubenje otumalidde abantu. Enteekateeka eno ebagirwa bannaffe aba MTN saako ne BBS Telefine tugenda mu maaso n'okujaguza emyaka 8 ate no mu nteekateeka emyaka 8 ya BBS Telefine mu banna Telefine abawagira mu bitundu eby'ekitende Seguku twena kuba nammwawo ku Lwokutaano Sabbiiti eno nga 6 awo ku Davik Lounge nga tujaguza emyaka 8 ate tugenda kuba n'ebintu n'enteekateeka enjawulo abayimbi tulina bangi Ronald Mayinja Mr. Kisamakulu agenda kuba ajja nga abeera naffe mu nteekateeka eyo ate nyala okutegeeza nti wekumire ku BBS Telefine kubanga olunaku luno n'emisana tugenda kubeera mu bitundu byawo Abitundu by'Ennamulanda, abitundu by'Esseguku, Kajjansi, Katale nga tuba tusako etulya Telefine tusiimye tusazeewo tubaddizeemu bali kutulaba tuna batubawa ebintu ebyenjawulo nga bituweereddwa bannaffe ba partners ab'enjawulo okuli aba Harris, aba Reham, aba Prestige, Maganjo saako ne Kidawalime. Kale no BBS Telefine emyaka 8 BBS gabudde ekikapu kya Sekukulu kigenda kuba kikutuukako wennyini woli kyoteekeddwa okukola weekumire ku BBS Telefine ate otugoberere ku mikutu gyaffe emiyunga bantu okusobola okulaba ebibuuzo ebigenda mu maaso mu nteekateeka. Olunaku lwaleero negatiddwako bannange okuva mu Herbal Tea tulina kuba tugera ku nsonga za byabulamu byakunywa kibiso byino kubanga wettanira ate ebigeno kubanga abiyina kyebikuzimba obanga kyebikugattako. Ndi ne bannaffe aba Jane HST nga balina ndi n'omwami Kennedy Kakembo ngono kitunzi mu kampani nagenda kuba akubuuza kakulamuseko ate tugende mu mboozi olunaku luno olwaleero olwa Jane Herbal Tea. Wow, neyanze sebo okubeera wano nate omulundi guno webale nnyo bali ddala okubeera nga ondeese ddala mu mwezi guno omutukuvu ogwa Desemba oba ogwa 12. Ndi musanyufu nnyo. Nze Kennedy Kakembo gwe ali eyo alaba BBS Telefine. Nze Kennedy Kakembo kitunzi wa Jane HST SMC Limited mutukolera ekyokunywa ekya Jane Herbal Tea Drink. Ekyokunywa ekirungi tukibagambanga enkya n'eggulo ne BBS etero kibabuulira mutero kiraba ku screen zammwe eyo ne kakati kyenzizeeko nti omwezi guno omulungi omuntu yeetaaga okubeera nga Jane wakiri amukozesa abeera naye mu maka ge abaana baawumudde mubawe Jane kubanga Jane mulungi kyakunywa ekitaboola ekitaliiko na myaka oli kasita abanga asobola okunywa abasobola okukinywa amazukulu bamukalukiriza ntandikire awo nyini Jane ono bintu ki ebirimu oba ayina ingredients ki bintu ki ebintu byasanga mu kyokunywa kino nga amaze okunywa eddekende lya Jane ali ebitundu 10 ku 10 nakyo kantandikira awo ebitundu 10 ku 10 nakyo kyekyenjawulo kyemba nsooka okutandika nakyo tebyokunywa bisobola okubeera nga bingi naye ekyaffe tukirowoozaako okubeera nti kiri nakyo temuli chemical netya temuli bintu bikolerere era ebintu byonna bituteeka mu Jane biri nakyo byaffe bya bulijjo. Tuyinamu mulondo, tuyinamu green tea, tuyinamu mirandira nabikoola, tuyinamu eucalyptus bye biri mu Jane. N'amazzi nona ali sugar added tuyina types 2. Tuyina sugar added ne sugar free. Wemba sagala sukali mba nsolo funa katali mu sukali. Exactly. Wemba njala sukali nsolo funa kali mu sukali. Wow. Ku mulundi guno najja onalimba gamba tuyina Jane
mu meals bisatu kakati tuina jane mu meals bisatu oyo ali sugar free meals bina sugar added ate nakyo tuba twakireeserwa ka seasoni tinga tuli mu Christmas tulina okuddiza abantu banywedde jane bamutegedde jane mulungi nnyo ku bintu bingi manye ekyo ekibuuzo onatera okimbuuza nga tonakimbuuza nkirowoozaako nti waliyo naye yali mu kyebuuza nti jane ono akola biki jane gwaludde ng'okaba ne appetite saagala kulya ndyawo sirya ate mpulira nalibadde ndya naye sirina galya sirina appetite noonya jane wanusu 10 onywe jane agenda kukuwa obulamu obulungi obwenjawulo agenda kukuteerawo space y'okuba nti ofuna appetite eyagala okulya olye weewala endwadde endala. Kennedy ng'ogyeko appetite migaso ki emirala gyenyinza okufuna nga omuntu oba omwana omuto oba omuntu omukulu nga nywedde akokunywa kafe kana ak'omulembe aka jane herbal tea? Jane azibukula emisuwa, jane azibukula oba agogola emisuwa. Ekyo tukigezesezza ku bantu bangi n'abamunyweddeko manyi nti no mumunjulira. Jane ayongera amaanyi ag'okukola energy. Jane amalako stress. Jane alimu eddekende nti mulungi awooma obuwoomi okugamba nti nnywe ekintu ekikola ki ekinzizaamu ekiwooma ye jane. Jane amalako hangover eri abo bannaffe abansula nanywedde njagala keera ku makya ntambula nvuga motoka ya mugagga. Jane munoonyeeko nusu 10 lwokka. Jane tumusaasaanyizza jane tumusaasaanyizza tumubunyisizza buli kitundu kya Uganda tutuuseewo nti ne Rwanda tuyingidde kati ne Kenya waliyo jane. Eri abantu abalina obaoliawo okwebuuza naddala ku byokunywa bino ebyenjawulo amugamba ekyokunywa kino kikolebwa mu bintu byonna byonna bya butonde. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga kyabawa olukusa okukola jane era mulina siiro ba stamp ekakasa omutindo gwa olukusa okubanga tukola era UNBS tuli bulungi nayo nnyo tetwali badde ku BBS nga tujja wano kwogerera kintu kiri fake. So tukakasiddwa ekitongole kya UNBS era jane waffe ali mu mitendera ayita mu mitendera gyonna gisaanidde okubeera nga Munnayuganda anywa ekintu ekirina obulamu. Jane ali healthy nkigamba abantu eyo nti jane ye energy drink eri habo eyasoose bwemba si mu Uganda bwemba nga sirimbye ndoza mu nsi yonna nti abalala bakoze energy drinks naye teziri habo kakati waffe habo energy drink kugamba kyakunywa kizaamu amaanyi naye ng'ate kikoleddwa mu bintu ebyaffe ebyawano nti onywa nga tolina kyosuubiramu kirala. Simanyi mulimu chemical A egenda kundeetera kino, mulimu chemical B egenda kundeetera kino. Yes. Kennedy omuwendo oba ebbeeyi ebisale omanja alofuna jane quantities ez'enjawulo wemba ngenze ku dduuka oba ku kaduuka ewa Steven wali waka nyinza nti okutegeera nti kati kano ka ssente bweziti kano ka ssente bweziti ebiwendo byamwe giyimiridde giti omuntu asobola okutegeera aleme kuseerebwa naku jane ng'ozze okugula kamu ozze kugula cupa emu tukayita kamu naye bonagenda okwetooloola ojja kusanga nti fe abalina ecupa erabikako era erabika obulungi branding yaffe nnungi nnyo eya jane. Kati ecupa ya nusu 10 wonna ogenda okugisanga gwe ng'ozze kugula kamu nusu 10 n'oba ng'ozze ku kampuni ewaffe n'ogamba njagala jane wadde nga tetugenda kuguzaayo kamu naye tumutunda ecupa ya nusu 10 ebbeeyi eri seeti bulungi. Omusuubuzi ye atwalira jane ono okuva ku kampuni oba kampuni price ku nusu 8 katoni erimu ecupa 12 kitegeeza bwe nsuubula 8 n'entunda 10 mbandi yake 10 tegedde bukyali siva ono nonsaba omulimu n'ogamba akansoke enveeyi eno nzije tukole bizinesi naye nakyo tukyagala nti tufaayo ku musuubuzi tetufudde ku consumer last consumer agenda okunywa nti ye bw'anaanywa awoomerwe afune amaanyi agogole emisuwa n'ebirwadde ebirala bigende ate ntutafa kwona agenda okukola ki okusuubula. Era n'abasuubuzi bw'oba osuubula batulemerako nnyo
ndekera yakachupa nange nnyo kayagala kole business ayagala naye nga afunye ku BBS Telefine nkyona ko lero ndine muzukulu wa Mukalo Kennedy Kakembo okuva mu Jane Haboti nga tuwulira ku kyokunywa kino kya Jane Haboti n'emigaso enfofolo saako engeri gy'osobola okubanga okyetaniramu. Kennedy, omuntu ayagala Jane yayinza musanga ludda wera outlet zammwe ziri ludda wa Depots Factory kuba kati Uganda nene n'abantu abamu abatulabanga bali mitala amayanja bayinza kukola batyo okufuna akokunywa kana kumunembeka Jane kutuomende. Jane webali nnyo bali ddala. Jane tulowoozezza nnyo ku mu distributinga kyatukozemu bubi oba bubi oba bulungi naye nga akatale kanene nga demand nene nti tutandikidde ogenda okuva ngo kati soke tuteeke Masaka tudduke tugende egundi atabe Masaka oba wakateeka ungo ovaayo ate nga bangu abamumazeewo ebirungi anti byettanirwa naye tutadde depots mu before tutadde outlets mu bifo ebyenjawulo tulina depot e Masaka tulina depot wani Kampala ku head office ewankulukuku tulina depot eri Antonde tulina depot Entungamu tulina depot Mbale tulina depot Mityana tulina depot Ruweru kugamba wembeera nga ndi gulu sereka kujja Kampala kafuna telina kyono na Kampala Ruweru ne bansi ne namba z'essimu ngenda kuzibawa okuba nti bw'obanga oli eyo oli n'olwalira yagala okutandika business amaze okugitegeera ali eyo omaze okutegeera business nti Jane njala kubira distributor nkola ntya nkubirani ogenda essimu zengendo kuwa kubako otugambe njagala ate era bw'ojja n'ogamba nti anze Peter nyine njagala kutandika business nengi nsobola okubeera nga ntwala mu bungi bwe buti n'akanana tujja kukwatiramu negotiable exactly tulowooza nnyo ku muntu okuba nti naafuna kati staff etubanga tusigadde nga business esigaddewo nga tegenda kugwa kugamba omuntu afunamu emirundi ebiri akola obusuubuzi nafuna ku nsimbi n'aganyulamu ne ku kyobulamu n'obulamu era teri musuubuzi wa Jane nga bano nti ndi mu business nsuubula busuubuzi kutunda babikola byombi era Jane abasinga bamanyi n'omukozesa kati nga ddagala inagamba mama gyali eyo simanyi amagulu tekakyegola bulungi muweka Jane era bamutugulako kati wano bangula kamu fe bagifuula carton oli agula carton namba naye gyaguzenga kamu mukwano gwange Jane ono mulungi nnyo nga omutaddeko mu fridge gwalina fridge akanyogoga ate kalungi nnyo kyotanyiza nakutegeera kalungi nnyo kanywa n'owulira nti ddala kalimu eddekende kakati weewale ebyokunywanywa nywa Jane ng'oli mu kufa ku bulamu ate oli mu kufa ne mukakkanya ennyonta oli mu kufa mu kwongera amaanyi oleme kubongoota sayidi zombi wengamba okubongoota Peter ndowooza okitegeera wengamba okubongoota tobongoota mu mbeera yaffe eri endala otegedde bulungi nnyo ebyo byamu abakulu kubanga situbanga tugogodde emisuwa otegedde kyekitegeeza musajja mukulu ali eyo naawe omukyala ali eyo bannakampala abali ku Telefine nga banjagadde okukola obwa distribution oba banjagadde okubeera ba agent ba distributor bammwe abayinza kuba ku namba za simu ki era bayinza basanga abo manjagadde okujja tusoke Kampala tudde Masaka ate tugende n'embara gy'otutegeeza ewankulukuku tulinawo office janguwo tuukawo kuba kati agenda mu business togamba kakati kandagirize enkuba essimu biki kubanga office tegenda kusenguka tokuba tugenda kujjaawa duka emisinde ogende wankulu ku office nzigule ne kakati bw'obanga oyagala kukola kumanya nti nno byaddala kubako ku simu eri 0761 44 790 1 awo kubye ku head office ye head office era ogenda okujja gowe Kampala tomenyekana kugenda Masaka mpozi nga giwabadde nga gyebyakwatidde owe Masaka ojja kuba ku 0705 20 7 5 oyo we Masaka Western ojja kuba ku 0709 50 87 86 oyo wa Western offices zaffe nzigule nti bano si bantu nti batambula esimu zenkusomedde ziri mu office ziri ku mmeeza kakati kiba kirungi nnyo gwe Kampala yagala okukola okutunda carton tugambe tugenda kuba inako 10 waliwo nate ekyenjawulo nti ku simu ezo zenkubye ate tusobola okuleetera ne mukola delivery wange exactly ku sente zezimu temulimu kwongeza bwe kuba essimu okole order ya cartons 2 cartons 5 cartons 10
tugenda zisitula tuzivuge tuzirete mpaka awo wenzagala gokola amagoba ago Kennedy nga tumbawumba embozi ya Jane ategwa malojja nga tumbawumba bugambo baffe busembayo saakawo nikibatanidde okumanya mu kaseera kana akase kukulu okuva mu Jane basebo ne banyabo muludde nga mutuwagira mwabaludde nga mutuwagira nina tuyina ebirabo etwateeseteese twagala abantu mu sizoni eno mugiyite mu ng'oyina Jane ewaka Jane tugenda kumukuwa era simanyi abantu oyagala tubawo tutya abawuliriza tugenda kuteekayo ebibuuzo ku mikutu gyaffe emitimbagano emikulu gyaffe emikwana abantu ku X ku Facebook saako ne ku TikTok tulina kubuuza ekibuuzo ekikwata ku Jane bona bokizeemu ate bajja kuba bakutuukirira osobola okulaba nti no wangula t-shirt saako ebirabo enfoofolo ebivudde mu bannaffe aba Jane Haboti tusibule waaw bannamukisa Jane akola mulimu ki alimu miganyulo ki genda ku kimanya kyaffe ekya Facebook ogende ku WhatsApp otuweereza obubaka obwo ati byonna bannamukisa bagenda okubanga beetwalira ebirabyo tusibule Kennedy waaw neyanze okunkyaza mbebaza nnyo basebo ne banyabo mmwe abanywa Jane naawe mutegedde olwaleero munoonyeko genda mu dduuka erikuli okumpi tumutadde mu bifo byonna buuzaayo Jane wanusu 10 tebakubuzaabuza Jane ojja kubanga ate ofuna emigaso mingi nnyo mu Jane oyo nti agenda kugattako mu kukola ate naawe wa bizinesi ogenda kubanga ofuna munyo mwebali nnyo mwebali ddala BBS ate okubeera nga mutuwa omukisa okujja nga okutegeeza abantu ebirungi n'okulondayo ekirungi ne mugamba kye munaagamba abantu mwebali nnyo mwebalire ddala kale muzzukulu wa mukalo Kennedy Kakembo okuva bannaffe aba MBS Strategies oba Jane HST drink abadde atusigira ekifaananyi n'atutegeeza nti nosobola okubeera ngaobeera namukisa niwe wangulira ku birabo enfofoolo batulekedde t-shirt n'ebyokunywa abajja kuba bakuddamu bakutegeeze engeri gyosobola okuba nga otukano telefayino okufuna ekirabo kyoba tulabe engeri gyosobola okuba nga atukikuletera bannakitende tulina mwe kulokutano lwa sabbiiti eno ng'enaku z'omwezi mukaaga okudda Vic Lounge mu nteekateeka yaffe y'emyaka 8 ya BBS telefayino programu olutindo sigenda kubanga nsukkawo wano tulina mu programu akalakya tugisobwa ate n'ekiro ku ssaawa 5 programu y'enganze ey'akasukaali ejja kuba eteetaka leno obeerako ku telefayina ate ogoberera enteekateeka yaffe eno nga sinda bagenda kanywe kajja nenkulage nti kakunywa ka mulembe nnyo ate nawe osobola ogenda okuba nga okakwata nze Peter Atenyi Wangala Namunswa Mufumbi Uganda Jane Herbal Tea Drink Jane Herbal Tea Drink eddekendo okuviira ddala